Alright. Mbulamusiza kwa banyabali basewo mwenna. Buli mujjo osinza okulaba akatambi kano kwatula ensonga ka student buli bulungi. Mjeba kweje mutuusa kenga olunaku lwa balaza nnaku z'omwezi ziri 28 ezakonka ku mwezi ogwokuna omwaka 2024 ka student buli bulungi. Nga bwe nabasuubiza nti nja kubawa ekipayopayo olunaku lwa balaza era nze nzuyo ka student buli bulungi. Mwebale kukola mwebale kwebereramu tugenda bulungi nnyo ne video yalero egenda kubeera ya saa 2 zokka then oluvannyuma tugifundikire tugende kubiddako eyakatuuka enakulamusiza kansumenti buli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu nze kikereza eddakiika emu olw'ensonga ndibadde byentereza neera maliriza nenzija mu budde obutuufu nga bulijjo nsooka mbabuzaako manaje muwanga nebesisiiba nabwo nti mbalamusizaako comrade mwenna kansumenti buli bulungi mwebale kukola abali mu Uganda n'abali bweru wa Uganda bagenda okunoonya ensimbi buli munsi woli nkulamusizaako abali mu America buli kibuga neseza nkulamusizaako abali mu ggwanga lya Canada bulamusizaako buli province n'ekibuga mwoli kansumenti buli bulungi abali mu ggwanga lya Bungereza buli kibuga nesaza mwoli kansumenti buli bulungi mwebali kukola wali kwebererayo abali kusemazinga bali mbalamusizaako mwenna banyabo ne basebo buli mujjo oli buli kusemazinga wabula kansumenti buli bulungi mwebali kukola wali kwebereramu bweva kusemazinga bula mbanja lokede semazinga Asia mbalamusizaako mwenna buli nsi mwoli kansumenti buli bulungi buli kusemazinga Asia bweva kusemazinga Asia mbanja lokede semazinga Middle East mbalamusizaako mwenna banankyukakyuka bali Middle East bali mu semazinga wa Middle East buli nsi mwoli n'ekibuga webale kukola webale kweberera mweva Middle East mbanja lokede Africa mbalamusizaako bakadogala bannange mwenna naddala banna Uganda bagenda okunoonya ensimbi buli nsi woli mu Africa kansumenti buli bulungi webale kukola Mweva mu Africa mbanja olekedde mu Uganda mbalamusizaako bana Uganda mwenna buli omu gy'oli kansumenti oli bulungi webale kukola webale kwebereramu omambuka Maserengeta mu bukiikaddyo saako ne mu bukiikakkono ne mu Buganda mbalamusizaako mwenna kansumenti buli bulungi webale kukola bwe mmala babuzaako mu masekkati mbanja olekedde e Kampala mu Mukono wa Kiso n'Entebbe mbalamusizaako mwenna buli omu gy'osinza okukola akatambi kano ng'oli mu makaago oli mu katale oli ku booda oli mu taxi n'abali mu yafeesi n'abanyusa n'abagenda okunyuka ne balakisiza enjawulo kansumenti buli bulungi mwebale kukola bwe mmala babuzaako ngenda basa mutambuza akatambi kano tambuza akatambi kano kasaasaanye kubanga struggle entuufu ena etera otutandika naye tulina ebintu bingi ebyokuyigiramu n'ebyokutambulirako then ensinga etambula bwetyo tulyoke tumanye buteo tugenda ogiggusa tekikkakatako okutambuza akatambi kano olina option y'abantu 10 olina option y'abantu 10 sharingirako 9 emu esigalo giteekwa akaunti wa page yo atayina muguukiriro kweno page asobola okulabira kuki ku account ba ku page yo then gwe n'okumu tulabira wano ffenna naye nga abana bali balese banyumirwa era nga balaba information bw'omala okukola ekintu ekyo ngenda kusaba ompitire abantu bano wammanga nsaba ompitire Nyandwe Yosoferi ompitire Genetically Modified General Didigi ompitire ano Moses Sali njala ompitire ano Moses Sali gbayita bebe kulu njala ompitira abo bamasheka basinga obungi abewunzise babere ku video eno njala ompitira bamasheka abewunzise abali abasinga obungi abali ku social media nabo mbeetaaga wano njagala ompitire Deputy Speaker Thomas Tayebwa njala ompitire Sam Kuteesa Kahamba Kuteesa naye aje ku video eno ne president wange lunaku lwa balaza ne mumpitire njala mumpitire omwogezi wa polisi ne polisi yonna mujintegereze naye gye wano then tulyoke tusimbule video nga buli gyongera sooka kuyisawo akalango kamu then tusimbule video akalango kano kagenda kutambula bwe kati alright abazana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka abawangalya mu bendobendo lya Bungereza oba mu ssaza ery'e Bungereza nga bayita mu mukago gwabwe ogwa Wendigwa Woligwa bakwandiza mukuza oba mu kujaguliza ko Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa ge ag'emyaka 7 ag'obuto Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri nga amazaalibwa gano gajja kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano mwaka 2025 essaawa zijja kuba 7 ez'emisana mpaka ssaawa 11 ez'akawungeeza k'Ebungereza bakutegeeza nti ng'oyagala okubeegattako eno yendagiriro entuufu yoyina okubasanga
ojja basanga ku Camberwell Grove Chapel Evangelical Church ku number 96A Campbell Grove London SE5 8RF. Ngoyagala kumanya bisingawo kubira ku batesitesi ku mukolo guno okuli Senga Hajati kusimye yo mungalo musamba mirundi 3 8 mukaga obojja kubira muchala vike kusimye yo mungalo 0739 54 22 obojja kubira muchala enidi kusimye yo mungalo ku 07 mirundi 2 78 26 awangale aibene kikalanga ko tulina olwalero then tuyoka tusimbule video eyatulese bulungi nnyo nga bwe tulina okugitambuza bwerina okuba. Alright, njagala mu kusembya abantu bano kandika kodyo njala mumpitire mpogade mapoga n'akabinja ke konna akaddira za association. Video tugenda gikwata mpola bulungi nnyo, video tugenda gikwata mpola olwaki ngenda kusomesa abantu amwesomo wowulidde mu violence sagala weewuunye kubanga ebibeeramu naye ng'ekikulu kya byonna njala tutegeere bulungi nnyo buli omu. Okusookera ddala njala tutegeeza mwenna bannayuganda naddala b'enkyukakyuka gye muli. Kino njala kibategeeza mukiwulire bulungi nnyo. Wonna ku kyalo wooli ne mu nsi gy'owangaalira, suubira nti ogenda funa okutiisibwa okugezesebwa sina kindi okugobwa ku mulimu oba ne business z'okukyankana kasitobanga oyagala okufuna okukyusa obuyinza mu ngeri ey'emirembe mu Uganda. Gavumenti y'omusibira mu website baabulwa Nyandwe n'akabinja ke bali mu mbeera gye tuyita nti etafumbya digobe. Bakesa luchanga ku ya mutamivu tebamanya ani kati bali mbweraliikirivu. Essawa zino bakola buli ekisoboka kyonna okutiisatiisa abantu n'okuwamba n'okukola buli kimu ekisoboka basobole okuteekawo entiisa, naye ekyo tegijja kutiisa bantu. Kale gwe muganda ng'enaali njala kutegeeza nti enywera yeerima era nga njala bategeeza nti kyonna ekigenda mu maaso mu Uganda bagezaako kutiisatiisa bantu okuva ku mulamwa. Era buno baka njala buweereza President abakulembeze ba National Platform ba Comrade aba Foot Soldier buno baka mbofune bulungi nnyo. Teri buyinza bujja ng'otudde era teri buyinza bujja mirembe. Obuyinza bubeeramu okusibwa, okuttibwa, okukolebwa buli kimu ekyetaagisa okukolebwa omuntu. Era ensi okukyuka eri abantu bangi abagirwanirira ne batasobola kutuuka ku majaguza ga kwenula kwa nsi eyo. N'olw'ensonga eyo gwe tomanyi oba onootuuka oba naatuuka abalala banaatuuka wabula tulina okulwana mpaka kuwulira bubi. Lwaki mbaga ebigambo bino? Si buli yeetabye mu lutalo okujjako Museveni nti agenda kuba nti amukulembeze oba alina ekifo. No, ffenna tulwanira ggwanga kubanga litereevu nga lirina emirembe n'amateeka nga gakola. So tebaya kulimbalimba nti olutalo luno terujja kusoboka, olutalo lujja lutambuza. Wabula njala kubategeeza nti ekigendererwa ky'okukwata ba foot soldiers mu ghetto zonna, ekigendererwa ky'okukwata security team ya president yonna, mukimanyi bulungi tubagezaako nnyo teekawo kye tuyita panic. Ebintu bino nze mbasomesa. Museveni alina tactics nyingi, ne tactic jasinga okukozesa y'ey'okutiisatiisa n'okuba mwanamu amaanyi. Kati muganda wange mu lutalo ne lubalwa amasasi, eriyo abantu abafa ne bababuuka emirambo ne bagikimu oluvannyuma nga olutalo luwedde. Era process gye tulimu bwe bakwata comrade munno oba foot soldier w'omukulembeze gwe sigala ng'ogenda mu maaso totya kubanga y'embeera gye tuyitamu. Kino Museveni akikola nti bakwata kati bakutte eri mutwe, bakwata Smart wa Bobby, bakwata General Gaddafi, bakyakwata n'abala bangi nnyo. Kino bakikola gwe bakumalemu amaanyi asigadde ntula bakutte eri mutwe, bakutte General Gaddafi, bakutte Kyakireewo, bakuttaani, kitegeeza batumazeemu amaanyi. No, Akireewo asobola okukwatibwa n'abala bona basobola okukwata bateekebwa mu nkomyo. Struggle tekoma kwabo, struggle esigala etambula. Struggle esigala etambula. Neffe kye tusigala tukola, tusigala tuboogerako n'okuba demandinga abate. Nkiddamu, tusigala tulemerako era tusigala tuba demandinga abate olw'ensonga ddembe lyabwe ery'obweyange eribaweeresa amateeka okulwanira eggwanga lyabwe mu ngeri yonna esoboka. Tebabbye muntu, tebasse muntu,
tebalina kibakoze eryo ddembe lyabwe libakakatako kati saagala ofunemu nkenyera olwokuba bakutte comrade basse comrade then bwobanga oyina akooyo katono nnyo ng'otya bakwata gundi nzize bivuddemu muganda wange enywera yerima genda maaso ng'okola ky'olina okukola buli musirikale alina olunaku lwe lwagenda okuva ku nsi ng'amaze okukola omulimu gwe tebakutiisatiisa obukole bwa Museveni bwakutiisatiisa kyovula nti president yakugamba nti buli muntu fuuka Kyagulanyi olunaku lujja kukyanga embeera egayegaye nga gwe olina okutandisa okutambuza struggle w'olina ogisanga ogitambuze nga buli kintu kyonna kikoze eki nga buli kintu kyonna olabanga ekikumazeemu amaanyi kyovula yakuibira akambaga nti situka tutambule wadde embeera eganye situka tutambule kitegeera struggle nani stop sife twagitandika to remind you sife twatandika struggle yatandika nga abazungu balwa n'abaddugavu ne tufuna obwetwaze tutandise struggle kyabadde onoolwale naffe struggle tulina twagijjo gitusaanubweri naffe tulwana nnyo okujjako Museveni naye neriyo abalala bajja okuleetingayo struggle mu maaso gye bujjako nga ffe tumaze okuvaawo kitegeeza it's a continuous struggle tulowooza nti struggle egenda kukoma ku nze egenda kukoma ku gwe egenda kukoma ku president no tugenda sigala nga tuzoganya mpaka Uganda ng'efunye emirembe kati saagala ogwemu amaanyi struggle etandika butandisi ate gwobaolira ng'ogitidde wekwate tusobole okutambula nga tuli wamu nkikutegeezeza struggle etandika butandisi totya bwe bakutte gundi gundi entuuko yalina okubeera nga balina omukwata kyenjagodde okugamba kati video etandise Mr. President ekibiina kya National Platform ba Foot Soldiers mwenna gye muli njala bategeeza obubaka buno mbuule bulungi nnyo ebiseera ebisinga tera nnyo bagamba nti ebyokwerinda si ebintu ebyangu ebyokusuula obwannaggamba ngoberera nnyo ebyobufuzi bya Amerika Bungereza n'ensi endala era ngoberera nnyo intelligence yaabwe engeri gyekolamu nabagamba nti omusiru yekka yanyoma kye bayita information wabula mu intelligence network mu nsi yonna tebanyoma information era bakugamba mukuŋŋaanye kasasiro yenna owa information mumuleete mu bakafulu bo banoonyemu intelligence gye baagala kati gwe bw'ogamba nti oyagala intelligence ogenda gijja nga tasobola kukuŋŋaanya information yonna omuli enkyamu entuufu gwe n'ogisengejja wano ntegeeze olunaku lwajjo navudde ku live netegeezebwako nti omwami gwe bayita Muhumuza atava ku kitebe awo era agoberera nnyo president era Muhumuza yagoberedde muganda ffe comrade yagoberedde ku comrade waffe komanda Noah Mutwe na mutrackinga era oluvannyuma n'asindika abasajja bamukwata naye nga badde ku kitebe nga bamulaba nga batrackinga monitoringa nga ndika tebafaayo oba mujjukirako kko nabagamba nti lwaki omukulu temuseetingako n'ayaka kubanga nabagamba amenya mateeka tali mateeka is not a registered soldier talina waawandiikiddwa wodeka nabagambako nti omwami mujje museetinge mumunyige mumukubemu lumu ategere nti baaliko wakyamu buli lwowo omulabewo gap mujjukire tuli mu system sero bihoga educate bihogo bana abantu tebaswala ne bomulaba owulira bamuyita Muhumuza Mr. President owulira gaya bamuyita Muhumuza ali mu system sero bihoga educate bihogo mu process ya intelligence kasita intelligence officer yenna cover ye ebera brown obanga cover ye ezuuliddwa intelligence officer yakyusibwa najjibwawo wabula twabulowinga cover ya Muhumuza n'asigalawo ng'akyastakinga okulondola ekitebe ne president kitegeeza nti bano mu system ya sero bihoga educate bihogo tebaswala muyina banogera ddagala lyeriruwa Muhumuza mumanyi gy'asula mumanyi watambulira emmotoka ye mugimanyi olumu musanga ne njagala bwe tutatandike kufuna mutima bogo batukolako ntugufuna mbala tuyinza okuba nga tukootakoota mugalumondi bwe tutatandike kufuna mutima nga batukolako effujjo tubakolako effujjo nkula tuyinza okuba tuli mu bintu byakuzannya naye nga ate tuli mu bya ddala gwe kyali wange ng'oli eyo gw'osobola okuzannya omuzannyo ogwo ku lulwo ng'omuntu tukusaba naawe oyingire mu kintu kino kyali wange ng'oli nga gw'osobola okuzannya omuzannyo ogwo ku lulwo ng'omuntu naawe tukusaba oyingire mu muzannyo guno abawamba abaana mumanyi bakazi baabwe mumanyi bamama baabwe mumanyi bakitaabwe bo bennyini mubamanyi gye banywera gye basula ate nga jjukira ne basobola bakkiriza kusula na mundu
bali reportinga ku machane bazijja bakola emirimu gyabwe ne badde wanga tebalina kintu kye naye omuntu n'akulema adde okujjako olwala wadde okujjako akaviiri n'asigala ng'ayina ebbanga lyonna nga nakukyala mumanyi nti wuuyo oyo omu kuba wamba abantu naye nga mugamba mwagala kujjako Museveni kati oba nga tusobola nakugamba nti mugenda ku tracking w'omuntu nti asula wali akola mulimu bwe guti emisana akola bwati abantu omusana kasita munaatandika okukola ekintu kye mbagambye ababega abakolako obulabe nabo tebagenda kuddamu bamayi bayiga nti ensi ez'okuse naye kasita mutandika obbatuno obutunuzi ye taswala kasita omanya nti ye embega asigala ako trackinga era ajja kumaliriza nga akukutte lwakiri ajja kusindikira abantu abalala bakwate nga ye si yabaddeko naye nga yakutrackinze ngenda basaba ku kibe kya national platform mutandika oteekawo abaana wabweru wa gate nga webalabira ku muhumuza emigo givuga oyo tagenda kudda ku kitebe webalabira ku muhumuza ng'emigo givuga kubanga awo si kyekifo mwalina okukolera emirimu gye ng'emigo givuga bwe tutatandike kukuba bantu bano oba kubejjako tetugenda kufuna kye twagala awo tuvuddewo amawulire mugalabye ne post zita mu social media wabula jjube nadde kulavira bagambye nti omuntu ali emabega okukwatisa abaana baffe bonna bamuyita Mpoga ne Mathias Leaders Association Abedi Bwanika n'akabinja akali Mmengo saako abo mu eastern side of the country Bijirwa Moses yali mu backtracking under the supervision of Proscovia Nareso 2-in-1 kati omulamuzi bwe yaso musange Masaka mwachuira nga akyogera ku social media platform post zifulumye nga zigamba Mpuga confirms Eddie Mutwe has a gun and military attires. Request government to take him to military court. Zamukitegedde bulungi. Gabadde April 28, 2025 mugategedde bulungi nnyo. Kati bw'otujja ntubagamba information please mutuwe respect. Ebintu bye ntubagamba bituufu. Njagala sooka bazannyira akatambi kano. Kansoke mbazannyira akatambi kano. Ak'omulamuzi ng'ayogera ebigambo bino. Mkalas John was beaten on the head, chest, stomach by Edu and Eddie Mutwe, whom he knew as the head of security of Honorable Chagulanyi Robert Sentamu, and in the scaffold stole Mkalas John's money worth 200,000 shillings. He was later rescued by the security officer of Mathias Mpuga. Sina kyengera kwogerako ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo sina kyengera badda bagamba ku kintu ekyo then lweke tusimbule video eve woyina okubeerawo kale n'olw'ensonga eyo omulamuzi mu kkooti Masaka n'abasibe n'abalamuzi saako n'abakuuma makomera kitegerekise nti Eddie Mutwe tannabeerako wantu wonna walabikibwako okusinziira ku baamuwambi wabula wenjagala otegere system y'abana basajja Educate Bihogo and Sell Bihogo omwogezi wa poliisi ayogedde bw'ati tutera okuwa advice nti bweba nga waliwo obutakkaanya ng'obwo musobola okutuukirira poliisi then ne mwogera mu nsonga ezo naye at the moment njagala kubatuusaako amawulire kyekyo kyekiriwo that is the subsisting position waliwo nambuuzizaako nti ebya Eddie Mutwe bituuseewa Eddie Mutwe nawuliddeko nti yakwatiddwa naye sinaba kufuna briefing yonna okuva mu kitongole kya poliisi empa okuwabulwa ku anyamuyina musango ki aliwa so siyinza kukiwaako statement yonna kasinaba kufuna information eyo so information sigiina so siyinza kugyogera ku omwogezi wa poliisi bwakugamba nti Eddie Mutwe tebannamanya bamukutte era temanyi wawaali naye nga bamukwadde wabaddewo abantu era bamukutte bamututte kitegeeza poliisi tekyalina mugaso mu Uganda ekyo si kyekikulu ekikulu kyekiruwa ekikulu kyekino ebiseera bisinga bantu mu bannayuganda
n'ekintu ekitone kyandibadde kituyamba mu kitundu kya Mulinga Essalamu eri ensenke. Museveni akola ebintu bino byonna kugezaako kututiisatiisa na kutujja ku mulamwa. Kale kansooke ngende mu kitabo mbawa information dende oluvannyuma ndyoke nzije tugende mu akayivu yange eno wansi. Katusooke wano mu kitabo. Katusooke mu kitabo wano then tulyoke tugende mu akatambi mbutongole katandise. Okusookera ddala olunaku lwali ennaku z'omwezi ba 28 ziri 28 mwezi ogwokuna mwaka 2025. President y'ekibiina kya National Platform baali bategese okubeerayo okulaunchinga protest vote olwaleero, wabula poliisi mu kutiitira okungi n'egamba nti olukuŋŋaana erisazizaamu. Naye ebiseera ebisinga ekibiina ky'ebyobufuzi bwe bakiba nga kiwandiike nga kiina headquarters zaakyo era nga kirina bwekitutuuza olukuŋŋaana tekyetaaga kusaba poliisi kukola lukuŋŋaana olwo, kubanga ekibiina kino kiri registered, kiri mu mateeka, kyaddembe okuholdinga any meeting without any request for security. Lwaki ate musazaamu olukuŋŋaana olw'ekibiina ekiri registered olukuŋŋaana lwa political party? Kitegeeza nti automatically mmwe abantu ba poliisi ekintu kyemukola temukimanyi ate temuyiga. Mukaluka tuvuddemu ake Kawempe North akomugenzi Honorable Segirinya Muhammad kati nga kawangulwa Honorable Elias Lwimbazi Nalukola temwayigiramu nakati mukyakola ensobi nyingi nnyo. Lwaki? Ebiseera bisinga mbagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu watu ndowooza kangu yambekkiriza kati kankunnyonnyole. Protest vote ensi yonna ebadde egiwulira ku social media. Bwe maze netuuka ku mainstream media. Bwe maze tuuka ku mainstream media, NRM yennyini under their mobilization team negenda nekola ekipande ku NRM Secretariat negamba seno ku protest vote. Bwe kyavudde ku NRM Secretariat ne kijja ku website ne social media platform za polisi ya Uganda nga bagamba bayimiriza olukuŋŋaana olubadde lugonda okulaunchinga protest vote. Kati nze mbuuza mu system wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ngu yambekkiriza. Mmwe basajja mmwe ba Sero Bihogo and Educate Bihogo mmwe temulaba nti ne press conference yaffe ebadde less variable than what you've done to promote protest vote indirectly without knowing that you have promoted it? Police, mwete mulabanga mutuyambe buyambi okuddira protest vote mugiteeka ku website za mwe zonna, ku X, ku Facebook, ku TikTok, ku Gola Moses, wona ne bali tendatuuka nga mugitaddeyo free of charge. Ngati press conference just to abantu bali mu press conference national platform ate nga kibabadde gagenda okukola naffe kitukola ku social media. Kati mwe kenyini police mu promoting the protest vote whereby buli security organ mu Uganda, buli wa prison or military or SFC no wa UPDF amanche bayita protest vote. Do you copy that? Mbabuuza nimwe mwasomera wa buli wa police, buli wa military, buli wa UPDF, buli wa SFC, aba prison na buli omukati mu nsi yonna bategedde ekintu kibayita protest vote. In fact, ne international police je tuita Interpol olwalwe confirms nti mu Uganda wali ekintu kibayita protest vote. Nga mwete mutegedde nti mujimiriza muwandiise ekibomu kite. Kati mbaga nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owezeka nga yambekkiriza. Kati press conference yaffe mugisazizaamu. Mwate ne mukola 5 times 5 yo kyebadde ino okukola. Kati ani abazanyidde ani omuzannyo? Why? Ani abazanyidde nnyo? Ani abazanyidde muno omuzannyo? Tubadde ku social media nga twogera ensonga zino, tugaba kulembeze mu muwandike protest vote, mukube posters, mukole biki. Twadde tuli awo nga NRM yennyini ku secretariat mbuseno tu protest vote tusirika. Tuba tuli amawulire abokedde New Vision, Ready Pepani bakuba protest vote. Tusirika.
tubadde tuliawo nga abasajja ba NRM baku protestive katuba tuliawo nga polisi nyini egamba nti bayimiriza olukungana protestive vote kati ani abeera promoting ekintu kino indirectly nga tategeera nti akipromoting wenkugambira nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'ozika ng'oyambe muyambe ekkiriza mwebale nyo basibo ne banyaba abapoliisi omulimu gumutukoledde ogw'ettendo kuba kati polisi yonna emanyi abamilitale bamanyi aba UPDF bamanyi aba SFC bamanyi Interpol emanyi ensi yonna etegere kiga kibayita protestive vote nga tetusasudde wadde coin egi kitegeeza bantu mmwe simaje mwasomera public relations na buli kimunga musoma mwebali nyo balire datu kolera omulimu ogwo temujjango okufolo tuba tukola ensonga sero bihogo and educate bihogo ye system gye mulimu okutegeera kwa matoka kana nteze mutunda obazi muzibajjamo sente okubasomesa mubali nyo balire ddala kati awutuvuddewo katugende mu maaso Kansuubira Mr. President atuuse n'abakulembeze bonna ka video mutongole katwatandise President bwe yavaayo n'ategeeza nti tugenda kukola eggaali buli muntu akola eggaali ku kyalo ku muluka akugombola ku district international level ne ku national level ekintu kino kyatisa nnyo mukulu Nyandwi Yosoferi ne mutabani we saako n'akapinja kaabwe era bali mu kutya kati bagenze bakola enkola eno empya gye bagenda okukola ladies and gentlemen Yose mu security briefing eyali gye batuuzizza bonga bo abaaka bano mu system ya sero bihoga ne educate bihogo bagambye nti bakkiriziganyizza bagenda creating kye tuyita military detaches at the sub county level. Mutabani wa Museveni ne Museveni kennyini bakkiriziganyizza nti okulwanagana n'eggaali za Kyagulanyi ne protestive vote bagenda kukulietinga detach oba obinja bw'amagye nga bagenda teeka enkambi ku buli gombola yonna esangibwa mu Buganda. Bakkiriziganyiza nti bagenda kulietinga oba bagenda tandikawo detach z'amagye ku buli gombola esangibwa mu Buganda. Bagenda teekawo enkambi y'amagye nga mulimu abambala engoye za bulijjo saako neki ne uniform basobole okulwanyisa eggaali ne protest vote ya national platform. Kati wenkugambira nti waddiza omulalo mu kyama nga ategeera abuze. Boddira amagye n'ogajja mu permanent location mu barracks ezimanyikiddwa n'otandika ogajja ku district n'ogaleta ku sub county level ng'okulyetinze detach. Kitegeeza that's the cowardness of higher level gye mutuuseeko nga temumanyi nti era still wandikola ekintu okulumya munoozika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Boddira amagye n'ogajja mu nkambi n'ogateeka ku sub county level kiba kitegeeza nti owadde chance by indigenous oba locals okutandika okumingolinga n'abasirikale ng'ate balina ekizibu kyekyo kuba n'abasirikale balina ebizibu bingi nnyo ebisinga n'abantu ba bulijjo. Kitegeeza muyidde era we tubaagala mutuuseewo. Bakomredi mwenna mutegeere nti amagye bagenda tandika okuteeka ze tuyita detaches ku magombola era temutandika okulanga amagye gatandise okutayamba bantu mu Buganda wonna kubanga batya ekigenda okuddako. Ekyo mutegedde bulungi nnyo. Mu security briefing gye bagambye mu security meeting gye babaddemu olwa bagambye nti bagenda tandika okutrackinga n'okukwata ba key figures key figures ba foot soldiers ne ba ghetto leaders mu region za Uganda zonna ne okusingira ddala mu Buganda basobole okucontrollinga violence in a case bamaze okubba akalulu nga tulangiridde nti kati abantu batandika okwekalakaasa. Ndowooza abantu b'ebisoga mu Buganda ne mu ghetto ezisinga obungi mubadde muwulirayo ongoing arrests z'aba comrade ba foot soldier bonna mu Busoga badde bakikola mu Buganda naddala mu Kampala, Mukono, Entebbe, Wakiso, Masaka, mbadde mukiraba kiro ebadde just olweba bakyakulubizo kikola nga kibadde kigenda mu maaso. Drone zitambula kati ziwamba buli muntu gwe zisanze oba wagira enkyuka kikasita bakola nga wakati emyaka 16-18 bakulyawo over kino kigenda mu maaso lw'ensonga nti batidde tebamanyi kiddako. Kati mutegedde bulungi lwaki abasajja bano bakola ekintu kino wabula mu nkola gye tuyita eya protestive vote. Nyongera okutegeeza
Ekigambo protest vote ba comrade njala mu kisome bulungi mu kyetegereze mugendo kinnyonnyola abantu nga mukimanyi bulungi nnyo. Protest vote erimu ebika bingi nnyo era buli muntu waddembe okozesa ekika kya protest vote kyayagala okinnyonnyola abatuuze. Naye gwoba olina ideology eyo ku protest vote ate togikaka ku banno buli omu alina ideology ye. Nenga ideology yaffe ne target yaffe yakuggyako Museveni nakugjayo obuyinza bwaffe bwe tuba tuwangudde. Obuyinza buno butandika protest vote etandikirawa. Electoral Commission ekimanyi bulungi nnyo ti protest vote ekigambo kiri mu mateeka under the Constitution of Uganda that you have to protect your votes and your results or your victory. Whereby bwenonda ku polling station eyaserwanga A to Z wenondera ne balangirira nti obululu obwaleeteddwa buli bwe buti obukubiddwa buli bwe buti obufudde buli bwe buti nti ye ne bagamba nti nga nawe mukimanyi nti wantu wano teeka tulina okuwangula nga neeralemu teyazze kulonda n'abeeramu tebazze ne balangiriramu nti NRM yewangudde ng'ate mu maifu mwawangudde wemutandikira okwekalakaasa okubanja obuwagizi bwaffe. Tolinda weekampala kye tuyita protest vote. Teweetaaga kwebuuza ku muntu yenna wetutandikira. Kitegeeza nti oba obanja victory yo you protest. Kitegeeza nti buyinza bwo bw'olina okukozesa kukola ki okubanja obuwagizi bwo n'okwetoola Uganda yonna. Protest vote musobola okugamba nti olwaleero tugenda kulonda nti ye tugenda kuuma akalulu kaffe nga ne bwoba oleese emigo n'emmamba tetuva wano mpaka nkamaze okulangirwa ntukawerekera mpaka ku district nga tulina results zonna eziraga nti district oba constituency tugiwangudde. Singa ku constituency level balangirira ebintu ebivudde mu kulonda nga sibyo mulina mwenna nga mukkiriziganyiza, you have to protest nga mulagaliza ti sentuufu. Ekyokulabirako General Secretary n'abakulembeze bonna bwe baali mu kulonda okwali mu Kawempe North nga bali ku Tale Center, ekintu kye baakolanga ekyo okuwakanya results ezaali zisumbwa nga nfu. It is part of a protest vote. It is a part of protest vote. Nti omusajja agati wafunye obulu 10 nga gwe wali wafunye obulu 12 lwaki akugamba 10 ngo goine 12 ku results wajja ku polling center. Kitegeeza you have to protest from there. Ekito kitandikirawo 226 ekyo nakyo mukitegedde kati awo tovuddewo. Kati ndowooza katusooke tugendeko wano. Waliwo abantu bangi bambuuza taamu zino nkozesa nzijjawa. Taamu zino nga zirumanya abasajja. Ffe tukimanyi bulungi mu lutalo lw'ebigambo. Buli kigambo ky'oba ogenda okukosa kiba kirina kye kitegeeza ate kirina bwe kigenda okunyiiza ate nga twagala tubanyiize tutya. Bwe nkugamba nti cow mentality mba nkutegeezezza nti abantu benjogera ku balina endowooza ya nte ate believe me or not ngira balowooza ng'ente. Bwe nkugamba nti system sero bihogo and educate bihogo. Bihogo yente emyufu bihogo yente emyufu eyama mayemba amawanvu ng'eyagalibwa nnyo abasajja abo bennyini ba Kabano group yente gye basinga okwagala their beloved cow called bihogo. Kati omuntu bwa falling in love n'ekintu kyalundanga kiki batuuka ekisera ne bafaanagana. Wava ekigambo ki nti oyo bw'atuuka okutunda ente ye eyo bihoga agitunda agyagala nnyo aweerera omwana we. Neno omwana nyine okuba nti abadde akuze n'ente ezo alina endowooza ng'ey'ente ezo. Kati ssente ze bajje mu kutunda ente no bihogo aweerera omwana olingana naye alimu embeera za bihogo we wava ettaamu eyo sero bihogo and educate bihogo. Abantu bano batunda ente ne baziweereramu abaana babalowooza ng'ente ezo we wava ttaamu ezo. Kati waliwo tutandise akatambi akatuufu. Mubadde muludde okulaba omusajja gwe bayita Sam Kuteesa. Sam Kuteesa bwe yabadde jo erw'emiyaga yalabiseeko naye kansooke mbaddizeeyo akantu kamu. Bakomredi mwenna mbeegayirire ba bloggers aba National Platform of People Power. Please ekintu kyonna ekirimu National Buzz Movement simanyi balwanyi bakoze batya.
tokipostinga tokisharinga lwaki oba obayambako okutambuza diversion zaabwe kyoyina okwogerako oba okupostinga nga bayise watu nga tewali watu abanga abantu babazize nenga bali mu meeting zaabwe zibategeza simanyi balwanye please don't dare bali babagala tubatambuza information yaabwe kyetajja kumaliriza kati njagala mumpulirize bulungi wa Council Samu Kuteesa atuuse Samu Kuteesa abadde mulwadde nnyo kuba baamu obutwa n'ebirala wabula yagambye nti abadde Germany nga bamujjanja okumala emyezi 6 era Mukama n'amuyamba n'assuuka bulungi nnyo naye nze mbuuza mukulu Samu Kuteesa Germany gy'ogenze ne bakujjanja noona ne weebaza Mukama Katonda baade bakujjanjabira mu Ekereziya Katolika baade bakujjanjabira mu chaachi y'abalokole baade bakujjanjabira mu muzikiti baade bakujjanjabira wa kubanga bw'ogamba nti wagende Germany bakujjanja emyezi 6 Katonda n'akuyamba noona naye mu kuwona gwe n'osalawo Mukama muzimbire chaachi mu Uganda naye nkubuuza nti bwagende Germany n'osanga Katonda n'akuwonya nga bakujjanjabira mu chaachi bali ndoza bakujjanjabira mu ddwaliro naye nga ate mu Uganda temuli malwaliro sete muzibbye era ne wagenza okuva Germany okudde Uganda okuzimba chaachi wazimbe chaachi olwo musire mu kawumbi kamu n'ekitundu singa sente ezo ziwajjanjabisaamu Germany ne chaachi gye wazimbye wagikozeemu eddwaliro nga lisobola okuyamba balwadde ba kansa nga naawe ne bwoba ofunyemu enkenyera baddamu ne bakanikira mu ddwaliro eryo golowooza ani abaasinga ye system gye baga nti sero bihogo and educate bihogo wulira njagala uli bulungi nnyo njagala uli statement yakoze nti yali Germany bamujjanjaba ne Germany bamujjanjabira mu Ekereziya bamujjanjabira mu kanisa bamujjanjabira mu muzikiti bamujjanjabira mu ddwaliro lwaki bwaga nti Katonda yamuwonyeza ate yazimbye church nga wazimbye church mu constituency temuli ddwaliro wulira bulungi nnyo. In November of 2022, I was diagnosed with cancer of the throat, and I underwent chemo and physiotherapy, chemo and radiotherapy, and I stayed in Germany for 6 months, and I recovered. When I got out of that nasty experience, I promised God and myself that I will build in my church. Ekisookera ddala Katonda tayagala ssente enzibe ate Katonda kyasinga okutegeera omuntu yenna azimbe essabiro ba kkanisa akwagala nnyo lw'ensonga alina okukutta akutwale kyokola tokimanyi lwaki si buli azimbe ekkanisa togenda kuwangaala lubeerera ojja kufa kati omukulu ono mu constituency mwali mwennyini temuli malwaliro naye nga yeno church gye yazimbye v'omwange gali kwoleka ogiraba yazimbye church gali kwoleka Yoseri yagenze n'amuyambako okuggulawo eyo ogiraba neno kanji kuzanyire wano gino neno bo bazimba muzimbi church kati naye kati weebuuze omanyi bano abantu bembaga ebigambo banyiiga naye nga ate byembaga byo bituufu gwe otandika otya ogamba nti ogenze Germany okujjanjaba naye mu kujjanjaba Katonda n'akuwonya naye gwe mu kifo ky'okuva Germany ne ideology y'eddwaliro state of art equipments services eziriyo n'otafunamu kirowoozo kigamba nti kangende ewaffe njogere ne babbi bannange tuzimbe eddwaliro eryenkanankana eddwaliro embaddemu Germany bwe kugamba nti system sero bihogo educate bihogo yetawanya abantu bano onyiza okulooza nti kyenjogera kikyamu
Deputy Speaker Thomas Tayebwa mu constituency mwazalibwa ne munne constituency y'Emitooma jazalibwa saako ne mu MP Juliet Kashasha Agasha ab'Emitooma teri wadde eddwaliro erya Health Center 5 n'amasomero gonna mafu wabula ne Deputy Speaker Thomas Tayebwa yazimbye Kereziya nga nayo teina njawulo na Samu Kutesa gye yazimbye. Era Thomas Tayebwa yagenze Roma okusabira papa mu kusabira papa kumuziika naye nga balesa abantu mulago bafa tebalina ddagala lya kansa ekyuma kyafa kyaki yino nakano kankabazanyire mu kawulire. Mbeze bantu bo muri Mutomba district kutwenga tutambura mbichwe kapitali mwe na bimwe tubanzo murinda no tukureba kutera mutoki kurobuhereza ubw'abantu bene batunga ebi nebinte bimwe ebishangire igicyaki ryo mu rubitere ko Ruhindanos constituency kandi yombekirwe umwebembezi witwa Ruhindanos kandi kutuza kujibarira ebanerenzi ya billion bernechweka kandi wareba isomero nkere yo mundera ndumuno ngana basakorebe kizimbe enzura ke kugwa abana basohora hero baza hansi yo go muyenda no gureba abana beji ba rwebitunda church school njecho no kireba n'ekingu kisomero kikwatirine ne kerasi ikinexesero cy'abana njano asakwa no kireba icyo kinabyo toyi no muryango gumwe no gireba abana na gumwe gwa batica hate kikuretera abana bayiyambera heru bwanyume kugira ngo abana esaza sahina ni dakika 30 kandi abana no barenga 30 kandi buri umwana nana yitaga edakikemwe mutoyi no kwiyongera higuru cyo kikuretera kugira ngo abana barenga 30 kandi break ni dakika 30 njano rabana nibiyambera hero ahabo kuba tayeti ninche te kugireta te kubamara umuryango gumwe tukubasa kumara ki kumara abana bakurengo murigana kandi babeji bagambire bati isomero ryanyu niriha kansara wo gumwanya bamwetoha mwe no mugambira ki Mushalonga twasagera isomero tyagarira MP wabakazi wa district agent bamwetoha Agasha Juliet mbwenu ogo mucyara kaza Agasha Juliet no ndabakorera iki atero muwa MP atwase umukondo ke isomero kandi abashemesa n'embezi bishomereri bagambire ebi amazina abanye gacha ayimba bakoro olabye abaana oyo Tayebwa ne munne MP w'ekitundu ekyo bazimba church almost ya buwumbi obu bubiri wabula essomero eriri mu kitundu kyekimu lya budongo toyi bayinemu ekinabiro kya bisanja abaana bayine dakika 3 eza break buli mwana kimutwalira dakika limwe mu kuyambya mu toyi eyo naye tebalina kiriwo nenga bazimbye church ya buwumbi obu bubiri kankabadiremo kategere bulungi ya kategera wadde kali mu lunyankole mu jakategera mbeze bantu bo muri Mutomba district kutwenga tutambura mbichwe Deputy Speaker tubanzo murinda no tukureba kutera mutoki kurobuhereza ubw'abantu bene batunga ebi nebinte bimwe ebitushangire igicyaki ryo mu rubitere ko Ruhindanos constituency kandi yombekirwe umwebembezi witwa Ruhindanos kandi kutuza kujibarira ebanerenzi ya billion bernechweka kandi wareba isomero nkere yo mundera ndumuno ngana basakorebe kizimbe enzura ke kugwa abana basohora hero baza hansi yo go muyenda no gureba abana beji ba rwebitunda church school njecho no kireba n'ekingu kisomero kikwatirine ne kerasi ikinexesero cy'abana njano asakwa no kireba bine toyi no muryango gumwe no gireba abana na gumwe gwa batica hate kikuretera abana bayiyambera heru bwanyume kugira ngo abana esaza sahina ni dakika 30 kandi abana no barenga 30 kandi buri umwana nana yitaga edakikemwe mutoyi no kwiyongera higuru cyo kikuretera kugira ngo abana barenga 30 kandi break ni dakika 30 njano rabana nibiyambera hero ahabo kuba tayeti ninche te kugireta te kubamara
umuryango gumwe tukubasa kumara abana bakurengo murigana kandi babeji. Alright. Yeye mbeera bannaffe gye bayita mu bitundu eby'amaserengeta mu nkola eyo. Kati w'obuuliza Sam Kuteesa ne bannammwe abagenda okubajjajja mu malwaliro g'abazungu temulina kye musobola kuyigayo kukireeta mu Uganda bannayuganda bonna babenefitengemu kyekizibu. Wano omusajja gundi ani omusajja deputy second prime minister ono eyavaako bamuleeta wano Butuluuki okumujjanjaba emyezi bajjalinga 3 eddwaliro bamuleetamu nga lirimu ebitanda almost 108 naye ng'eddwaliro eryo sente zaalizimba mu Uganda lisobola okuzimbawo amadwaliro 2 ku sente zebakazimba ku ddwaliro eriwo n'amala zebabbye. Kati bantu betudiringa nabo mutegeere ligimu tetwagala. Enjagadde kuyita obuyisi ntegeeza abantu abo. Kati which ewedde neno yonna nategeeza ekitebe kyaffe n'akakiiko akalonzi akakiiko by'okulonda akagenda okugaba kaadi. Bannange nabategeeza state tusindisemu abantu bangi nnyo abazze ku last moment nga bambega bazze tubega bubezi. Eri abasajja ba NRM abazze otubeera mu bangi nnyo naye nga bonna basajja babasindise ku mulimu. Waliwo omwami ono kansubye nti mwena bakomuli mumanyi bulungi nnyo bamuyita Derek Gashumba. Ono state operative si waffe. Oyo Derek Gashumba state operative si waffe. Wabula bajja ne ovlo zaabwe ne batulaga nti batwagala nnyo ku ddakiika esembayo. Bano abantu bakwatisa abaana baffe bibatambuza obutwa. Bano bakwatisa abaana baffe batambuza n'obutwa. Omulaba bulungi nnyo ne bali muffe kati saa zino bazze wuuyo alina abasiikale n'essaawa zino yazze ayambadde ovulo. Bano ekika kino babasindise bangi naye muganya okutegeera abantu bano muganya otegeera abantu bano bangi abatuzeemu. Bano bangi abatuzeemu bangi nnyo abatuzeemu ne muganya otegeera abantu bano kiki bali. Ekikulu nti ffe gwaffe tugukoze. Bwe mutamufudde mu munaamanya ffe gwaffe tugukoze ogw'okulabisa zonna enkwezenge. Baba tusindisemu abantu bangi nnyo ab'ekika kino nga mulowooza nti baffe bano si baffe. Oyo mumutegedde kamulekaawo. Kamulekaawo ndowooza oyo kamulekaawo. Okay. Oyo mutegedde. Kati katugendeko eno wansi mutegeere bulungi nnyo ensonga nga bwe zitambula. Kansubire nti mutabani wa Bidandi, no si mutabani wa Bidandi, Salibebe Kulu atuuse ne bamasheki batuuse mawobaka bwabwe awulira nga oyina obusungu sooka ove ku vidiyo eno. Njagala buli muntu yenna aba comment section aba sharing aba postinga tutandika okukola system gye tuyita referring against blackmail and propaganda aba NRM ngo bakozesa against our president national platform kubanga information kweri ku Google etya. Mukulu Moses Sai Ekebebe Call ajeba leko seba kansubire nti oli bulungi naffe tuli bulungi gye tuli eno mu national platform ne mu people power. Nali suubidde nti nawe mu NRM oli bulungi era ebintu bitambula bulungi. Monkola eya Seruganda nga si ya futivizi. Ebizibu bye mulina aba NRM bingi nnyo.
era mu mulimu gwa gwandibadde gwa kwogera birungi mukoledde bannayuganda so si kuwalampa ate abo abawakanya bimukoze no olina kusomesa busomesa bigambo bya NRM byekoze si kusomesa nakuvula nakuvuma era ndi wano bategeeza teri mwana wankyukakyuka akwata simye n'azuuka buzuukusi from nowhere n'avuma omuntu oba n'akuwalampa tekiriyo abaana ba National Platform People Power agenda okukolera video oba okulumba ng'omaze kulumba National Platform okulumba president eyo nkole yaffe tetuli balalonga mu from nowhere n'ojja n'olumba Nuupu oba n'olumba president tugezaako nnyo okwewala okulumba abantu abatatulumbye yenkole yaffe president bwe yavuddeyo n'ayogera ekigambo nabagambye buli muntu agenda okuvaayo okwogera okulumba president n'okulumba National Platform ajja kuba ng'ekigambo kye baabyogedde kiba kyogedde ku ye yennyini ng'omuntu nga kimutuuseeko nakugamba nti omuntu bw'asindika obubaka gwe n'owulira nga bwogedde ku ggwe oli waddembe okuva bate bwogedde ku ggwe kitegeeza sirika mukulu Moses Sali Ekebebeko kitaawo yali wa UPC yatulugunya Abaganda netta Abaganda bangi nnyo record weeri kitaawo wa NRM nawe oli wa NRM essa Abaganda bangi nnyo era it's on record tovangayo kwogera ku bigambo ebyo mukulu bakubako amasasi ne bakujjanjabirako ensambya ndowooza ne bakulifaalingako n'ebweru era toyiganga ekyo si kyekikulu ekikulu kyekirwa bw'ogamba nti olina amagezi naye ng'ate tosobola kwawula ebintu bibiri oba oliko ekizibu kitya President waffe yagambye nti omuntu ali mu Buganda ng'okyawagira Museveni oba NRM obeera musiru nnyo oba tolina magezi omuntu ekigambo omuntu kitegeeza omuntu ng'oli mu Buganda oba omuntu ng'oli Muganda yawula omuntu nga oli mu Buganda oba ng'omuntu oli Muganda ng'okyagira Museveni kitegeeza omuntu omu mu luzungu bakiyita single pululo wogambira abantu President byadde akola statement yakozesezza ennyukuta ennyonnyola omuntu omuganda teyagambye Abaganda kitegeeza Abaganda bonna yakozesezza omuganda omu ng'ategeeza omu kati gwe kyasoose okulema n'abaana bonna okusooka okutegeeza abantu yabadde ategeeza Baganda bonna oba yabadde ategeeza ba individual ng'akozesa ennyukuta omu bwe nkozesa omu ntegeeza omuntu omu individual bw'agamba abba kitegeeza ategeeza Abaganda bonna kino jala kigendere ba criticizers mwenna ba propagandist ba NRM waliwo enjawulo wakati wa omu n'abba bw'agamba ebbi ategeeza Abaganda bonna bw'agamba OM ategeeza omuganda singular omuntu omu bw'akozesa oba Abaganda aba ategeeza plural Abaganda bonna president yakozesa ekigambo ategeeza omuntu omu yagaye bw'osanga omuganda mu Buganda ng'akyawagira Museveni kitegeeza yasingulayizinze teyakozesezza plural nti ategeeza Baganda kati mwaba NRM nga temumaze kozesa wongo bwa propagandist mwasituse ne mutaminga video nti president yategeeza Baganda bonna no ekintu kyabadde muganda omu singular teyagambye plural nti Abaganda no kati njagala nzanye ka video kano mukategere bulungi nnyo nammwe kennyini abadde basofuna makulu g'akatambi kano mutegeera abantu bano bakawutatakinge nga mbategeeza enjawulo y'ennyukuta ezo buli wa NRM aveeyo okwogera ng'ategeera wakati wa o ne abba ne omu
ennyukuta ezo zaawukana mu ntegeeza y'abantu mu gurupu z'abantu. Tuliwaga nti ategeeza omuntu omu, bw'ategeeza abba ategeeza abantu bangi nnyo. Njagala okwate akatambi kano kawulize bulungi nnyo, naawe olyoka otandika oba counter-attacking ku bye boogera. Wulira. Omuntu mu Buganda muno ng'akyawagira Museveni oyo ebintu bibiri, erina musiru nnyo oba mubi nnyo. Wano mu Buganda kituufu mu Buganda mulimu abenkwe abo bemulaba beekuluwa Isani Museveni bebenkwe. Kubanga omuntu bw'ajja n'akufugaza nnyoko n'ekitaawo, omuntu bw'ajja n'akolako ebikolobero ate newekulubisa naye obeera waki? Ng'atandika owudde kyeggambye ennyukuta ezo omu. Wulira. Omuntu mu Buganda muno ng'akyawagira Museveni oyo ebintu bibiri, erina musiru nnyo oba mubi nnyo. Yagambye omuntu kitegeeza badde ayogera sinjula. Bw'agamba ategeeza pululo. Era bwe nti musiru nnyo era yasingulayizinze omuntu oyo omu. So si bonna. Kati mukulu Bebe Cool enale propaganda listi mwenna muwuliranga nnyo ne mwawula ebigambo eby'abantu abangi n'ekigambo ky'omuntu omu. Era bwe yabadde asindika obubaka buno nabagambiddewo nti buli anaavayo okwogera ng'alumba pulezidenti kitegeeza yabadde agamba ggwe, kuba singa batagamba ggwe si gwayogerera Abaganda. Ate era pulezidenti ayogera ku Baganda bonna, yayogedde ku o. Kankabaddiremu wale wali okulana okukomba essowaani. Wulira. Omuntu mu Buganda muno ng'akyawagira Museveni oyo ebintu bibiri, erina musiru nnyo oba mubi nnyo. Wabadde webbanga ddene nga bakuvuma enku wano mu Buganda kituufu mu Buganda mulimu abenkwe abo bemulaba beekuluwa Isani Museveni bebenkwe. Kubanga omuntu bw'ajja n'akufugaza nnyoko n'ekitaawo, omuntu bw'ajja n'akolako ebikolobero ate newekulubisa naye obeera waki? Alright. Kati bwe tuva ng'omaze okuwulira enjawulo y'ennyukuta etegeeza omuntu n'abantu, President yabadde ategeeza omuntu ssekinnoomu era talina linnya lya muntu liyamenye. Talina linnya lya muntu liyamenye, yagambye omuntu. Kati kankutwale ku Yoseeri Tibahabulwa ng'ayogera ageneralizinga. Talking of Baganda, you know he's an enemy of Baganda, number one. Fe ng'Abaganda, he generalized all Baganda. Fe ng'Abaganda, he generalized all Baganda. Bebe Cool, n'Abaganda abali mu NRM, at one time did you came out to condemn the heretic speech which Museveni aired out some years back against Baganda? Gwenga gwe chitawo nyoko Baganda bo neba NRM propaganda listimu nabe yita Baganda mwavayo condemning statement ya Museveni gyavaje yogera. Museveni ya generalizing ya chikola yakozesa plural letters obenyukuta ezogera ku bantu Abaganda bonna, sote yayogera kunti ku Muganda omu. Naawe yakutwalira mu Bebe Cool bobanga oli Muganda nkiddamu, naawe yakutwalira mu Bebe Cool bobanga bobanga oli Muganda yakutwalira mu nkiddemu owulire. Baganda, you know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa.
and we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you also get it. This is not the first time. We have had this before. We have had this before. Because we had groups. Otherwise, why do Uganda have problems? Bantus against Nilotics. Nilotics against Bantu. These were the rubbish of 1966. That there is a conflict between Bantu and Nilotics and Mutesa, Ivinjira, the other group, for the Bantus against Obote, for the Nilotics. Sagala tuddeyo nyeyo. Njagadde nzire munzanyo obutambi buno bubiri. Nsomesa abasajja ba NRM ne Bebe Cool. Wakati w'ennyukuta etegeeza omuntu omu n'ennyukuta etegeeza abantu abangi. President byadde akola okwogerako yayogekozesezza ennyukuta etegeeza omuntu omu. Museveni bwe yayogera yategeeza yakozesa ennyukuta etegeeza abantu abangi Abaganda bonna. Ye President yakozesa ennyukuta etegeeza Omuganda yekka oyo ow'enkwe so si Abaganda. Kankuddemu okategeere bulungi nnyo. Omuntu mu Buganda muno nga kyawagira Museveni oyo ebintu bibiri erina musiru nnyo oba mubi nnyo. Wabadde ebbanga ddene nga bakuvuma enku wano mu Buganda. Kituufu mu Buganda mulimu ab'enkwe abo be mulaba beekuluwaisa ne Museveni beeba enkwe. Kubanga omuntu bw'akyanafufukaza nnyoko n'ekitaawo omuntu bw'akyanakolako ebikolobero ate ne okulwesa naye obeera waki? Bomala okuwulira oyo kati wulira ono statement ye. Talking to Baganda. You know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by word. Kyenjagadde nseetegeere kati omukulu ono byavuddeyo okwogera. Ayogedde ebigambo bingi nnyo. N'agamba nti wulira njagala osokola ebigambo bino omwani nazze mukwatamu. Wulira bulungi nnyo. Nazze mukwatamu yagambye bw'ati. Abatategedde statement yagambye bw'ati. How do you come and say nti Abaganda abawakyawagira Museveni muli basiru? Alright. Bebe Cool. Muganda wo Kyagulanyi yagambye o gw'okozesezza a. Waliwo enjawulo wakati wa o babategeeza omuntu omu. A bategeeza abantu abangi. Kati bw'obanga okola video sooka ofuna amakulu g'ennyukuta ezo n'okuvunulwa kwazo. Gwe wakozesezza ennyukuta y'Abaganda bonna. Kyagulanyi yakozesa ennyukuta y'Omuganda omu. Kitegeeza nti gwe wakoze ensobi nga tonneetegereza biki by'ogenda kwogera mu bufunze wayokyezza. Era bw'oba mu NRM yonna nga gwe basindise okwogera ku nsonga zino. Wattu ebiseera ebisinga nakugamba nga weebuze ku Zowena nga tonnajja kukola live naye simanyi lwaki wagaana okwebuuza ku Zowena kubanga waliwo ekitagatta. Era kansooke mmala okuddamu nkazannye. Bw'ati bwe yayogedde. Kankadde wano bulungi nnyo. Okawulire. How do you come and say nti Abaganda abawakyawagira Museveni muli basiru nnyo? Obuwagizi bw'omukulembeze wa Uganda buva ku Baganda oba buva ku Bannayuganda? Why is your topic always about Baganda? Alright. Mukulu Moses Sali eke Bebe Cool. Tuli mu politics tetuli mu kuyimba kubanga buli musiru asobola okuyimba. This is to remind you. Tuli mu politics nti buli musiru asobola tuli mu politics. Asana okwegendereza nnyo ng'oyogera n'abantu nga ne byogera abantu babitegeera. So si music industry nti buli musiru asobola okuva najja n'ayimba nga takoze application kasita afuna piano n'afuna emizino microphone asobola okuyimba kubanga mu kuyimba tebakola application.
mu byobufuzi oleta qualification zo ideology ne manifesto n'obulira abantu ne bakulonda. That's the difference between. So waliwo enjawulo wakati wa music ne politics. Tuli mu politics kati kansoke nkusomesa politics mu kulugolo okotegeere. First and foremost, Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja Muganda. Robert Ssentamu ye president wa National Platform. National Platform kye kibiina ky'ebyobufuzi ekisinga amaanyi mu Buganda kye tuyita stronghold. NRM National Reverse Movement oba National Reverse Movement stronghold yayo eri mu West. Ompulira bulungi nnyo. Kati waliwo kye tuyita swing states. Swing states bye bitundu ebibiina by'obufuzi gyebeera n'obuwagizi nga buli ataana ku 10 nga bongerezaako Bungereza. Ompulira bulungi nnyo. Kati Kyagulanyi musajja Muganda, National Platform kye kibiina kisinga amaanyi mu Buganda. Ndowooza otegedde the difference between bw'ogamba tribalism. Njagala kujjukiza obukulembeze bwonna obwa Uganda busalibwawo Buganda. Yensonga lwaki administration structures oba blocks zonna zisangibwa mu Buganda. Yensonga lwaki Buganda ye business district ya Uganda we wali main airport, we wali parliament, we wali courts of law, we wali buli kimu wekiri kye kitegeeza kye bayita Buganda. Ompulira bulungi Muganda wange ngera kusomesa lero otegeere. Bogamba nti Kyagulanyi yakozesa tribalism. That's not tribalism, no. Mu politics tulina stronghold. Buli kibiina ky'ebyobufuzi kirina stronghold areas wekyeriisiza enkuuli. National Platform amakanda gay'amanene era woyina obuyinza buli Muganda nga nakikulembera Muganda. Ne National Reverse Movement erina amakanda gayo mu West. Ompulidde bulungi nnyo. Kati ebitundu bisigadde byebayita swing state. Genda kugola Moses Bebekulu otekemu ekigambo swing state ojja kitegeera. Then otekemu ekigambo kye bayita stronghold areas of political parties. Nakyo kinnyonnyola okiteeke mu maaso go ku kipapula. Gamba mutabani wo Ssali oba muwalawo bakusomere bakugogolingire ebigayo bibiri. Kitula stronghold ne swing states babikusomese. Then olwokokomawo okole live onyonnyola abantu ekigambo kye kitwadde otegeeza mukana akatambi. Ompulidde bulungi. Nze saze kuvuma nkola mu forensics otegeere kuba sina budde bukuvuma. Nkugambye gamba muwalawo oba mutabani wo Ssali akunoonyeza ekige kibata political strongholds areas akunoonyeza n'ekige kibata swing states nakyo akikunnyonnyola okitegeere bulungi. Ogende okudda ku platform ng'osobola okunnyonnyola ebintu politically ono bino si byakuyimba. Ompulidde bulungi bino si byakuyimba. Awo nvuddewo. Kati ensobi endala gye wakoze yiino wano. Wagenze n'ogamba nti ekintu eky'obulabe ennyo omuzungu kyakoze eri abaddugavu bakiyita TikTok. Naye omuntu yandiyagadde okubuuza bw'obadde oleeta omutwe gwo ng'oyogera ebigo bino byonna obyogeredde ku platform ki, ku social media platform ki, si TikTok. Weapon gy'ogamba nti nkyamu era abazungu bakola bibi okugikulyetinga ko wasinzidde okwogera ebigambo bino. Kati omuntu bwakubuuza bw'ogamba nti TikTok kyakulwanyisa kibi nnyo nenga gwe kennyini wakuteling light noyitane mukyala wo notandika okwogera ebigambo bino ng'okozesa TikTok. Omuntu yandibadde akubuuza mu lunaku otegeramu essaawa mmeka, kubanga weapon gy'ogamba nti mbi ate gy'okozesa okuyisawo bakabo. Singa abadde ku Bukedde TV twandigambye ekisooka omusajja adde ku Bukedde TV yadde ku YouTube yabadde ku Facebook ne wabadde ku TikTok gy'oyita nti weapon mbi. Wano wenkubulizaamu mu lunaku otegeeramu essaawa mmeka, kubanga bw'ogamba ati ekintu kibi ne bakusanga ng'ate okikozesa kitegeeza nti gwe kennyini gw'oba oliko ekikyamu. Oli byayogedde bino. The worst weapon that has been created ever in this world is called TikTok. That is the mass destruction weapon that was created, and surprisingly, not even any bright white person or any bright black person could anticipate
the dangers of TikTok. TikTok is as Americans went to Iraq, pretending to look for weapons of mass destruction, a Chinese man was in America, creating the weapon of mass destruction. Mukuru Bebe Cool, Nora Kutegeze. TikTok is a Chinese app, C app of America. Apps za America zimanyikiddwa omuli WhatsApp, omuli Facebook, omuli YouTube, omuli Instagram, ne apps endala. TikTok app ya mu China. Goboga nti omu China asinzira mu America okukola TikTok. Mukulu, bw'obanga ojja okwogera kusooka okola research. Ero gene data amala okutegeeza abantu ojja kwekuba ggoolo. Bw'obanga ogamba nti TikTok weapon mbi nnyo, njagala ogende ku Bukedde ku TV endala zonna oba ku Facebook oba ku kiku oba oyogera TikTok ogirike obanga mbi nnyo kubanga ate giwakozeseza. Nange kwe kubuuza nti gwe mu lunaku otegeramu essaawa mmeka? Ate nabagambanga bw'obanga otuuma amannya ofubanga nnyo okutuuma amannya oba okwetuuma amannya ng'omanyi kigategeeza. Bakuyita Bebe Cool. Bebe Cool. Ekigambo bebe bw'ogenda n'okiteeka mu Gola Moses kijja kuwa meaning ddala. Ate ekigambo cool bw'okiteeka mu Gola Moses kijja kuwa meaning. Kwata cool kwate ne bebe ozigatte. Ojja tegeera ne musajja gwe weetuuma erinnya nga tomanyi ntegera yaalyo. Kankuyambeko wano katono nnyuma ndabage video tugenda gikwata mpola. Ekigambo bebe bw'okiteeka mu Gola Moses kikuleetera baby omwana omuto. Bebe a noun, a very young child. Transition of bebe from a password of Portuguese English dictionary. Do you copy that? That means you are still young. Okyali muto. Ekigambo bebe bw'okiteeka mu Gola Moses kitegeeza baby. Baby is a noun, a very young child. Translation of bebe from a password Portuguese English dictionary. Bw'obanga weetuuma amannya osookanga n'omanya entege okyali bebe mu kulowooza ne mu birowoozo ne mu nkola buli kimu fulani weeyita Bebe Cool. Kati kankunoonyeza ekigambo kye bayita cool. Osanga amannya n'ogejjako ne tutegeera entegera y'entuufu. Ekigambo kye bayita cool kitegeeza a fairly low temperature. A fairly low temperature. Bw'obanga oli bebe oba baby, a definition of a younger child, ate ng'oli fairly low with the temperature. Mwetuuma amannya nga mmanyi enzivulula yaago. Amannya gaabiri gakwatagana n'endowooza yo bw'ogazza mu Gola Moses. Obwongo obulina low temperature kubanga oli mwana muto. Ye true definition y'amannya abiri Bebe Cool. Genda mu Gola Moses kwata essimu yo oteekemu amannya. Bebe sokoli ofunye definition yaalyo, ogenda ekigambo cool ojja kufuna definition ye. Kitegeeza nti omutwe gwo n'omubiri gwo gulina embeera gye guyitamu ey'obunnyogovu nga temperature eri wansi gw'omwana gw'omuto Bebe Cool. Okitegedde bulungi olwaleero. Bw'obanga otuuma amannya oyawulangamu n'omala okuma definition y'amannya ge mwabeetuma nickname. Ompulidde bulungi nnyo. Buli muntu kwata essimu yo, saagala ogende mbuyampadde ebigere bitakwatagana. Kwata essimu yo oteekemu ekigambo what is the meaning or definition of cool. Bajja kugamba a fairly low
temperature. Teka mwe kigambo bebe nga bw'okiwulira erinnya bwe liri. Bebe. Okiteekemu meaning. A very young child. A transition of bebe from the password of Portuguese English dictionary. A fairly low temperature. Yensonga lwaki ojja n'oyogera ng'omwana omuto, n'obehavinga ng'omwana omuto, n'oyogera ebintu nga tubikwatagana ng'empale ya Museveni nga tomaze kulowooza kubanga weetuuma amannya agatategeerekeka. Kati kankunnyonnyola ng'omuntu gw'ovuma. Kati kankunnyonnyola amannya g'omuntu gw'ovuma. Bw'oteeka erinnya Bobby Mugola Moses likugamba, despite its nickname vibe, the girl's name Bobby shines brighter on its own. It's typically used as a short form of Rabeta and has a roots in Old German. Bobby is blessed with ebisinga byonna ojja byesomera. Oyo Bobby, kyekigambo Bobby, kati kankuteremu wayini naye otegere meaning yaalyo, weetuumanga amannya ng'otegedde. Kankuteremu ekigambo wayini. Nagambye nze sigenda kuvuma, ngenda kusomesa kutwala mu forensics otegeere. Naye musiruwala nnyo nga mwetuuma amannya ge mutamanyi, ng'omanyira omusajja yeetuuma amannya nga my definition yaago. Tugenze ku wayini. Ekigambo wine buli omu akimanyi kubanga buli omu anywa wine. Si bwe kiri? Ne bakugamba an alcoholic drink made from fermented grapes juice. Fermented grapes juice. Okitegedde bulungi nnyo. Ne bakugamba ne bagati wine gyakoma obukadde, gyakoma okuwooma. Kyakula ne gyagenda akula. Watu jagenda afubo jagenda alinya afuna blessings amachuwalinga aloza kusonga ze gwanga buli omu amwagala era definition yaki ya wine ompulidde bulungi. Kati munnange mwetuma amanya gwe ya bebe nkuwadde definition bwe mwagende ku simu yake bere sogo nti nze nabikugambye. Kwata simu yo jinda bulungi ya buyonjo tekamu the meaning of bebe ogifuna okiteeke ebbali, oteekemu ekigambo kulu ofune meaning okiteeke ebbali, then okwate ekigambo Bobby ofune meaning yakyo, then okwane ekigambo wine ofune meaning yakyo. Bigato jategera nti Katonda yali ayina ebintu byategeeza wakati w'abana abantu. Kati olyokoddemu omanyira abantu. Okitegedde bulungi munaye. Kati butuvaawo njagala abantu mufune enjawulo wakati w'ekitakambaga wakati w'epera n'entula. Omusajja oyo yafuna obutakkaanya ne mukyala we Zuwena. Najja natukubira akayimba agenze ng'akaabanga embaata ne tusirika. Naye tewali muntu yavaayo kwogera Zuwena gye yali anobedde. Zuwena yali anobedde wa president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era ekintu ekyo president akyogerangako wantu wonna nti mukyala Bebe Cool era anobedde wa president ebbanga lyonna. Wabula bw'avuddeyo okutandika okwasaba omu ku baaliwo nakatabamanyi history Kabaya yatuwadde history. Kati mulyoke mufune wakati w'enjawulo w'omusajja oyo mutani wa Bidandi ne president wa Fumufuneja nti asobola n'okukuuma ekyama emyaka gyonna nga tegambe public. Naye ng'ono yavaayo okuleekana kubanga babulidde ekivunwa ky'amannya ge. Ono Kabaya sigenda mwogera kubanga lubale w'omulamu tasamirirwa. Gwa lutandise. Lwero bino kambyogera okuyamba ku Bobi Wine kubanga tagenda bigamba Bebe
ddala Bebe Cool wagaye Bobi Wine mulalu naye ate oli kisiru nnyo olw'ensonga mugenda tusalirawo nno oba onaddamu okwogera oba taddamu asirikira ddala omwami ono Bebe Cool yayimba akayimba agenze mukazi we yanoba naye mukazi we bwe yanoba yanobera wa Bobi Wine emagere yamalayo omwezi mulamba yamuliisa yamugulira engoye yamunywesa Bebe Cool teyeebazanga aye teyazisasula olwaleero luno gwayita omulalu njagala kubuuza Bebe Cool oba nammwe abatulaba muka Bebe Cool talina kika kye talina bantu be talina bazadde be lwaki yanobera emagere n'ekirala ekyenjawulo ekyewuunyisa musajja ono singa asirikira ddala muka Bobi Wine bwe yabanga agenda okutambula mu ng'agenda mu shopping n'akubira bbaawe essimu ndi mugenda ku Garden City ku shopping naye naye mukwano gwange njagala mugulireyo ku ngoye Bobi Wine ng'agamba kiryokke tewali buzibu n'amugulira engoye n'amuliisa omwami omukyalo oyo yanoba n'abaana aba basatu olwaleero Bebe Cool yagamba Bobi Wine mulalu kimala ekyo kati mutusalirewo gwe Sendi wagambye akayimba tekakunyumira tekakunyumira kati Sendi kankuweemu naawe katono nnyo kabaya kablaza totegana Sendi mundekere wabula njagala Sendi eddemu akola ensobi emu alumbe Robert Kyagulanyi Ssentamu Sendi oba olina muganda we gwe bayita Chris nga wa NRM akola mu state wa NRM Sendi ddamu akola ensobi olumbe Kyagulanyi benjo teeka mu lugambo lwange kwolwo lunaku bane mujja kunsonyiwa kubanga ono yaba yalutinkudde balina kapodia muka bakolerako olugambo bonga bo nange Sendi ludamu okulumba president jakujja nkola olugambo naye abantu bonna bennayogerako mu lugambo lunafulumya ng'omaze okumanyira president abantu abo nja kusooka mbeetondere nga ngendo balabisa naye okusinga obungi bonna bakazi ate ba celebrities kati mukulu genda mpola Sendi okuva ku Pride Band Cardi's Band ne bandi endala zonna abakazi abo bali public figures singa onoddamu nja kujja mukola olugambo mwagala nnyo okulabisa bannamu nja kujja nkole video wano ensi ejja kutya gwe sente ezikuvumisa Kyagulanyi ziyita muganda mu Chris wa NRM kubanga akola mu state omwo kati gojja kuddamu manyire president tulaba nti mwagala nnyo okwogera ku bantu nja kwogerako naye ate abajja okusinga okulumwa lwaki tewasirise be bantu abo besaagala kwogerako naye ng'ate singa onompaliriza nja kukulagirako bwereere owulira bulungi nja kukulagirako bwereere in fact amena okukwata eno mwakayivu yange bemba saabijjaamu manyi tusirika for reason nti tubamanyi ne tusirika gwe nkugamba eddamu omanyire Kyagulanyi bennyini abantu bebajja okukubira sibaga tuwakiwate enkuddo otajja kumaliriza kuba ffe tulina buyino na tubeera naye nyinza okuba video zaina zijjamu nja kuddamu nze retrieving zikomewo kuba kati wano solado zazifuna naye nja zinoonya bano sisobola zifuna kati nja zinoonya naye nga nkulabula koddamu okumanyira Kyagulanyi nja kujja nkole video ne bonna benaateeka mu video eyo kijja baluma nnyo nsobola n'obattira obufumbo bwabwe saa zino gye bali beemanyi bulungi nnyo ompulya bulungi nnyo kati genda mpola ng'omanyira Kyagulanyi yogera ebirungi NRM byekoze va ku Kyagulanyi ate n'ekirala njala kutegeeza Sendi ku myaka gy'olina n'ebizibu by'olina wandibadde ofa nnyo okutegeka okuziikako kubanga muzeeyi kyansi tokyalina budde buli awo bw'amaanyi nnyo okusinziira ku likolize nafunye muzeeyi kyansi tokyalina myaka giri mingi nnyo mu nsi wandibadde otegeka okuziikako naye ate fane ennafu ne bagenda okuziika ettaka mwalitunda ne mukulu w'ekibuuka Andrew Benoni ery'Ennakawuka kale bagenda baziika oba mu paaka empya simanyi naye nga go siro
nja bifuna very soon nja kebera musimbu so wedde omubudde bwa weddembe enenga nkulabulidde ne gamba bo manyi biwakulanga ku pride corner pride band cards band ne band zendala nja kulabisa ojja kutegeera nja kulabisa ojja kutegeera Vijambu mpola ng'ovuga akagaali ko. Okitegedde bulungi. Katika tugende ku bamasheke. Kamala okudde mu akaivu yange wali tugende mu bamasheke wenjagala okutandikira. Bamasheke mbalamusizaako ne bannaddini mbalamusizaako kansubenti buli bulungi. Atuyita ku mitimbagano okwo nga mulimu awulira eddiini ya nabbi ebamuli eddiini ya Allah bulungi nnyo nga tetulina buzibu. Naffe era tetulina buzibu ku muntu yenna atalumbye enkyukakyuka era atalumbye pulezidenti waffe. Wabula buli masheke yenna ajja okulumba president of national platform. Munnange tukimanyi bulungi ambuli ba state operatives nga Justin Mbadde mu ludde w'okwejjayo. Kati Sheikh Bossa ne banno abafaanagananga gwe njala bategeeza nti buli okkiriza okujja amazina g'enkima kkiriza emikira gikooneko gitya. Constitution ya Uganda etugamba akawaayira kasooka nti amaanyi gali mu bantu n'obuyinza buli mu bantu. N'okukyusa gavumenti abantu bajenyingiramu ogikyusa ensonga lwaki tubalina myaka 5 tugenda mu kulonda. Naye mwogere ebigambo bingi nga mbyogerera president. Taya bagamba mwaka gumu wagenda kubajjeko mu 7 is maybe kibi. Kansoke nkulya Sheikh. Lwaki tosaalira mu makago n'osaazisa family mukazi wona abaana abatono bo wacho ogenda mu muzikiti wali abantu abangi. Kubanga oli mukulembeze oyagala kulaga bukulembeze na kuwulya abantu gosinga okutegeera Allah. Wandibadde okikolera mu makago. Ekikutwala mu muzikiti kwe kuba nti ojja kubuulira abantu abangi era obakulemberemu okubalaga Allah ekifaananyi kituufu ky'okwagala gye kiri naye gyali sawa zino. Robert Kyagulanyi Center mutasobola kujjako Museveni nga y'omuntu ogu. It's a joint effort of all Ugandans. Nga naawe mwoli. Gwe sheikh, gwe pastor, gwe father. Temuddamu ku demanding Robert Kyagulanyi Center mu single-handedly kujjako Museveni. It is a collective responsibility of all Ugandans who are yearning for change. Ne Museveni teyagenda yekka mu nsiko. Yasooka n'akuŋŋaanya 27 luvannyuma n'afuna 10,000 ez'Abaganda. Sowing the fake mustard seed, Museveni yabagambako nti yayingira mu ntalo ng'ali bw'omu. Yalina okuŋŋaanya banne bagende mu nsiko. Kyagulanyi agezezzaako okuŋŋaanya bannabyabufuzi kumbe zonna nkwezenge oyagala yeetuge. Bible takiriza mu kwa Quran takiriza mu kwa. Lwaki temukondeminga abali ku luddo oluvuganya abali ne Museveni abali eserezo mu omusolo. Baga milioni 10 tekuli masheke yona yavudde kondeminga sente zaweereddwa abasajja bannabyabufuzi. Removing power or removing a dictator, it's a collective responsibility of all Ugandans who are running for change, not Robert Kyagulanyi Center. Himself, he had made it loud and clear that he is more interested than ever to remove Museveni, as long as he has the backup of the people. Gwenga gwe wali okoze buvunaanyizibwa kingago muna Uganda okwegatta ku nkyukakyuka oba okulabisa Museveni nti mukyamu oba okuvumira ebikolwa Museveni byakola. Kyagulanyi baga nti avudde ebyobufuzi olwaleero buli kimu akikoze kitakolebwanga ku bantu bonna. Toyina kyomubanja naawe olina obulimaawo obu n'engala byeji n'amagulu aga n'emikono egi naawe osobola okutandika olenoga ne Museveni mweŋŋanzeemu n'otegeera kye bayita okulembera bakulu abantu. Gula omuzikiti gukulema okukulembera n'ogugulira amadinisa n'otegeeza abaddu ba Allah basonde ssente z'obutebe n'ez'emikeeka. Lwaki tobigula ggwe ng'omuntu?
tebayo omuntu yenna akugamba mu nsi yonna Kyagulanyi ayagala okujja ku Museveni gwe akugamba okozeewo ki. It is a collective responsibility of all Ugandans who are yearning for change to remove Museveni, not Robert Kyagulanyi Ssentamu single-handedly. It is impossible. Tekisoboka. Kisoboka fena tukwatidde mu fena kye tukola. Ompulira bulungi nnyo fena kye tukola. Kubanga Museveni yakunganya 27 oluvannyuma basigadde bana bamwegattako. Gwe okozeewo ki Masheeka, Pastor okozeewo ki, Reverend okozeewo ki, Omusumba okozeewo ki, kikye mukoze mmwe. Okitegedde bulungi tebayo muntu yeneddamu okukola ekibozibozi omusajja atugajja ku Museveni mwezi mu mwaka guno omusajja yakola structures zonna nga bwe zirina okukolebwa abantu bonna ne beetunde wa Museveni right now bali bagala kibiina kimenyamu era abali mu kibiina bakwatisiza ba bodyguard bakwatisa abaana oyagala akole ki gwomusumba ali eyo nawe omuntu yeewunzisaaga nti Kyagulanyi alemedde okujja ku Museveni gw'omuggyako ddi oba gwe gwanga balikyuka tofunamu ekisinga okunnuma ffe tuli ku wanted list nga batukwatirako batutta naye oyo Sheeka atokomoka omugambo yasinga okwagala enkyukakyuka bw'aba tajagala yasinga obutaagala Museveni ave kubanga amanyi yatunda ettaka ly'omuzikiti alina bwe yaffera ssente za hijja yaffera ssente z'omuzikiti yayagala bak'abasajja alina bwe yabba nga singa gavumenti ekyuka is going to be answerable for some questions under the courts of law balina ku side ezi waliwo abaagala gavumenti eveeko nga tayagala kukola kintu kyonna alinze bulinze to celebrate. What is your responsibility? Waliwo atayagala gavumenti eveeko ng'ate omubuuza ebibuuzo olw'emisango gye bamuggulako wabula ng'atuula n'agamba nti yabuulira abasiraamu yabuulira abalokole yabuulira abaseveniside yabuulira abakatuliki yabuulira abaprotestanti yabuulira abaorthodox naye ng'akimanyi bulungi nnyo nti naye muffere mulwadde. Mubakomredi mwenna bali ku social media abakomenti nga basharinga temwagala change abantu abaagala change batudde bali bati ngire baga nti gavumenti ekyuse Kyagulanyi agitu be basooka okucelebratinga wano mwenna mumanyi netball mumanyi football oli abeera mu kisana gagwe wakyo omupiira to oyo tamanyi na kusiba mupiira bagumuwa gusibe mu kisaawo oyo tamanyi kuba cross bakuwa omupiira ogwo okube cross bakuwa omupiira ogwo one on one kipa omuteebe bakuwa penalty ogiteebe tosobola naye gw'osinga n'omulanga omusajja akubye omupiira neyeekanga bw'ati n'omugamba opapa ki si gw'oli mu kintu kiri omuntu ali mu kintu kiri amanyi obuzibu bwakyo. Okitegera kino kibagamba abantu abasinga okwagala enkyukakyuka be basinga obungi naye wano tebaagala kulaga kubanga batyo bakuba embooko okoona bizinensi zaabwe okufiira ebintu abantu tebaagala musibe baagala kudda Uganda baliye bakomewo nenga baagala enkyukakyuka obangi be basinga obungi ffe ne tusanfesi zaffe ne tuwogera buli ku makya n'olweggulo naye nga tuli presenting abantu bangi abasirise. Kati banadini bamasheeke okukyusa gavumenti buvunaanyizibwa buli muntu yenna. Kati nakino kankibagambe sheeke nga tonnagenda mimbali kwata njogezi b'omuzindaalo okoole alla gyali njagala osooka weefumitirizeemu okwate omutwe ogwo weebuuze alla bannayuganda bategera lunaku ki lwaki Uganda tuli obukadde 49 n'obutundutundu obugwamu
lwaki abalonzi bali obukadde 18 abeewandiisiza lwaki ku lunaku lw'okulonda abalonzi obukadde 7 we bulonda ku bukadde 49 odda oli muzikiti oli mu church tuli milioni 49 plus abeewandiisa okulonda bali milioni almost 19 ku lunaku lw'okulonda waki balonda milioni 7 8 kinene nnyo lwaki 8 kati kankulano simple calculations kubanga buli muna Uganda aweze myaka 18 ali eligible to vote okulonda kakulano calculations entonotono obukadde 49 minus obukadde 8 kitegeeza bana Uganda obukadde 49 sibwe kiri biye jako obukadde 8 obulonda kitegeeza obukadde 41 tebulonda lwaki tebulonda nga they are eligible to vote gwe sieka lyo tuddeko n'okyebuuza era w'obuuliza Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki tajjako Museveni nga the biggest number of Ugandans they yearning for change but they are not eligible they can't participate in elections and even the 80 millions not all of them that they go and vote on that voting day tuli milioni 9 simple mathematics simple calculation tuli milioni 9 wabula abalonzi abeewandiisa bali milioni 18 ne bw'obuuza electoral commission 19 bw'olunaku lw'okulonda balonda milioni 87 endala ziri ludda wa where are they kati ku zino milioni 8 kankumenyeremu milioni ezigoberera results ezivudde mu kulonda okwetola eggwanga lina babeera milioni 2 zokka milioni 6 buli muntu mala okulonda tayagala kumanya biki ebyazzeeko tayagala kumanya ly'eggwanga lye tulimu so saagala ojja okola statement nga kyogerako tokimanyi nga tomaze kukola kunoonyereza ne kye tuliko ompulira bulungi nnyo ate olunaku olwo mbanga mwogera ebintu ebisinga byonna mbikwase Katonda tobyeteekako gwe ng'omuntu weebuuza ebibuuzo omala obikwase Katonda kuba Katonda gulawo gw'osinza oba gw'okoola tomumanyi naye yakumanyi lwaki akumanyi kubanga yakutondole mu kifaananyi kye yakwomuka n'obussa so buli munnabyabufuzi buli munnabyabusuubuzi abamasheeki mwenna bannaddiini bifo nga tonnakwata muzindalo kukonda eminga nkyukakyuka naabute bagikutte gwe obuvunaanyizibwa bwo ki gwe obuvunaanyizibwa bwo ki nga masheeki oyogera kulwanirira ddembe oyogera kulwanirira ssente z'omuwobe obusobola zibbibwa olwanirira ddembe ly'abantu abanyigirizibwa olwanirirwa kutta abantu abattibwa oba olwanirira abantu bagoba ku mataka lwaki abantu bagoba ebitundu byamwali emizikiti bagoba abantu ku mataka amataka g'obuyisiramu gonna gatundiddwa bamasheeke bawambira ku makya nebattibwa okimanyi nti mu kkomerero zira n'ekitalya ebitundu 45 ku buli 100 abantu bali bonna basiraamu ate nga baganda nga sirabangayo masheeke yennaku mwagenze kulambula babasiramu bali makomera ago naye nga n'emisango gibavuna tekuluwadde guliko muto namagulu president n'ekibiina kya national platform buli luvannyuma lwa mwezi bagenda balambula abasibe baabwe gwe sheeke wali okutteko amagandula go n'ogenda olambula ba addu ba Allah bali makomera abaganda abayisiraamu nga basibwa bintu bitategeerekeka
mulekerawo enkwezenge. Ladies and gentlemen, my name. Kati for reference, Sam Kutesa waliwo embalaze nti yagenda ejjama ne bamujjanja emyezi 6. Nebaza Katonda omujjanja bamubuuza nti bwe yali ejjanjabwa yajjanjabwa mu church oba yajjanjabwa mu ddwaliro. Lwaki bwe yavudde ejjama ne yazimbye church ennene nga bombi wina atazimba ddwaliro. Naye waliwo omusajja Mungereza yali tourist yali azze mu Uganda ng'agenza okulya kasente ke bamuyita Samuel Leeds n'afuna obuvune ng'ali ejjinja. Samuel Leeds nga eyajja okulya obulamu yalaba ekizibu ekyali lwe baamutwala mu ddwaliro. Bwe baamujjanjabako naawo nakiyakola yagamba nti kantekewo ekyokulabirako n'azimba eddwaliro ejjinja. Naye gwe ovudde Germany mwe muli mu gavumenti munnasereza omuwa omusolo bakujjanjabidde Germany emyezi 6 ng'ekitono nnyo kati baneka mbabulire okubeera mu Europe okujjanjaba ng'ozze ku programu za kansa w'ensigo ekitono nnyo abasajja baspendinga wakati wa $10 ku 200 bwe bukadde 7 oba mukadde 7 oba 8 buli lunaku emyezi 6 za sentimeka kabe nga baziwa nettake. Naye Samuel Leeds bwe yafuna obuzibu ng'ali jjinja yagamba no wadde simu na Uganda kandeke nga mbazimbidde eddwaliro huyo. Ladies and gentlemen, my name is the Madman. We are in Jinja, Samuel Leeds Ward. This has been the story of the day. A gentleman, a tourist from the UK, an investor who visited Uganda, probably got injured somewhere, accidents, you know them. He was bedridden in Jinja Hospital. The guy decided, according to the situations he found in the hospital, he decided to donate a full ward of 64 beds, or fully operating. Today, we are going to look around it, how this man has donated a very big serious thing, commissioned by Dr. Ruth Acheng, just of recent, a few days ago. Come close, cameraman. So this is the building which has been trending. When you're on Twitter, you may think it's a small building. Guys, this is a very big building. Instead of the guy using his 1 billion to buy a Lamborghini, he decided to use his 1 billion to save lives of Ugandans. Just imagine how many people are going to be treated here. How many Ugandans are going to be saved. So this is the goodness of tourists. Really, I'm so impressed. I had to come from Kampala to just come and cover this story and showcase how tourism will change Uganda. Someone came as a tourist, turned to a businessman, then later on, he is giving something big to the country. Wow. Samuel Leeds, we really thank you so much. Whoever brought you to Uganda, I wish you could be having more visitors like him. So guys, if you see that in tourism, tourism is the way to go. Just imagine, the route was tourism. From the waterfalls, being bedridden for 10 days, then we come up with something of this kind. Until tomorrow, we shall unveil this inside and we see the state of the art. All right. Oyani? Oye Samuel. See Samuel. Mungereza. Ulira sero bihogo and educate bihogo. Oli Samuel. Bamujjanjabira 10 good days. Samuel Mungereza ngali jinja ngafunya accident jinja ngageze kutua. Samuel Leeds bamujjanjabira jinja ngafunye biwundu. Bwe yasooka n'agamba sijja kulekera abantu kamba zimbire eddwaliro. Kati wulira sero bihogo ali educate bihogo eyamali emyezi 6 e Germany. In November of 2022, I was diagnosed with cancer of the throat. And I underwent chemo and physiotherapy, chemo and radiotherapy. And I stayed in Germany for 6 months. And I recovered. When I got up out of that nasty experience, I promised God and myself that I will build in my church in this body.
Sell a cow and educate what? And educate a cow mu system eyabihogo. Beba abantu baffe. Bino byastuddeyo seriti bahabulwa Nyandwe n'agenda n'aggulawo church. Museveni opens a church built by Samuel Kutesa after surviving cancer throat. While Samuel leads, he made accident in Jinja and he was treated for 10 days. Then after those 10 days, he decided to donate a full ward of 65 medical beds to patients in a Jinja area where he made the accident. Wabulo ono ye bwe yavudde Germany mu ddwaliro yazze kuzimba church, azimbe church azimbire Mukama church kwa Mukama yamuwonye. Ndombuuza baade bakujjanjabira mu church e Germany. Sell bihogo and educate bihogo. Bana abantu obwongo bwante. Kubanga they have money at their disposal. Sente zino ziva waluddawa. Ziva sente ku sente za muwa musolo ezammwe kubanga bo tebaagala kumanya bo batebakola ebintu byabwe. Kati kyovola bantu balwana okukuuka ejjembe obutava mu buyinza bakimanyi bulungi nnyo. Waliwo ebibuuzo balina okuddamu ng'obudde butuuse. Kati lindako. Abasinga obungi akatambe kano temwakalabye. Bakomredi baffe abakwatibwa mu bitundu ebyenjawulo batwalibwa makomera. Wattu batulungiza wansusu omuli okusiyagibwa, okukubibwa n'okuteekebwamu obutayimbwa mu bitundu byabwe ebyekyama nenga bino byonna ebintu ebyabyogerako kabere munaddiini. Akatambi kano mwalabyeko akanambooze naye kati kamba wettuwa yonna mugirabye yabadde dakiika almost 4. Uliriza bulungi nnyo. We shall stop here. The press team. No problem. I will clear one of the Bandizi team. And then the press team, unless you have written instructions from CGP. You are finding. Thank you. The General Court Martial on 31st January of this year, the Supreme Court said you have got no jurisdiction over civilians. In fact, the General Court Martial is not meant to be a court. Why are these people still being held in jail? And yet the Supreme Court said the General Court Martial has got no authority and jurisdiction over them. Akatuli eddoboozi ly'abo batusanze munda abangi ababonaabona kyewunyisa nti bo bagambye nti bangi be basangayo ng'ebyabakwasa bijweteke babavunaana naye abasibe bano bongerera okuba nti wakati w'okubakwata babatulugunya. Ekigambo ky'okutulugunya abasibe kivuddeyo nnyo oba oli awo mubaka bwabwe. Twagala ovumirira ebikolwa ebitulugunya abantu nga bakwatibwa kubanga bonna batuwadde testimone zaabwe nga batulugunyizibwa. Olinaga bamusonseka akuuma mu kabine eno wansi, obanaga bamutulugunya ebifo bye ebyekyama, abalala bagaye balina ebisago naye tebabakkiriza kweyambula.
n'abakomera nago bagambeshoninzeka ensonga ti omusibe oba omusibe emyaka 4 lwaki omwa uniform mu myaka 5 weyagania uniform yange batugambye nti babazizaayo lwampaka ne babawona uniform ez'abalala bajje batulabe ekyo kibi abamakomera tubagamba nammwe uniform zaba omusibe oba musibye emyaka 5 nga mubere wakatosoka kwambala lugoye lumu emyaka 5 myaka 10 oyina agamba olugoye lwakutukanya lugwala ku mubiri gwe talina wakyusiza so kyalinaku nnyo nawe kitwanga okubira abamakomera abasibe kasomusibe okusuka mu wiiki mukyusize ku ngoye mweyo ku lugoye olulala naye nga twewaddeyo okuba nti tutuse eddoboozi lyabwe tusaze munda n'okwongera okukowola buli akwatibwako kibi nnyo okutulugunya abantu kibi nnyo okuvunaana abantu olw'endowooza zaabwe ez'ebyobufuzi so nga amateeka gakkiriza abantu okuba n'endowooza zaabwe ez'ebyobufuzi. Ozabitegedde ebintu ebyo kati olwaleero abantu bangi bambuuza ekibuuzo kino wansi njalambawe answer naye nga answer yange nganza omuntu eno endowooza yange munkubira amasimu ne mumbuuza lwaki ba MP baffe tebava mu paliamenti ne beekalakaasa ku nsonga z'okuba nti babanja abasibi baffe ne bava mu paliamenti ne ku biteeso ebimu nange ne mbagamba nti abantu abo abasinga obungi okubeera MP mulimu gwabwe nga gwe boyina omulimu ogugwo ogw'okusuubula nabo gy'emirimu gyabwe era lwatagenze mu paliamenti aba takoze kyekyenjawulo ekiri wakati w'abannabyabufuzi n'abakulembeze kyonvola nti abasajja bano bonna nabo babadde mu paliamenti emyaka 20 alwana nyaddeyo kubanga ogwo mulimu gwe so si nti buweereza mulimu gwe yensonga bainvestinga mu sente nyingi nnyo ng'asuubira zifuna nga gwe bonoogenda n'osuubudde enkoko zo n'ozitunda ofunemu agoba nabano bagenda mu paliamenti nga bagenze ku mulimu kukola kufunayo sente zaabwe zibainvestinga so si ku lw'abantu. Okitegedde bulungi nnyo be bannabyabufuzi so kizibu nnyo ekyokugatagenda genda mu paliamenti kubanga ogwo muki ogwo mulimu gwe kyobula nti abasinga obungi bwe bamuwangula mu kalulu toddamu muwulirako ebyenfuna ebikyankalana banka emutwala ebintu babitutte kubanga yalozinga source of income gyali abeera mu paliamenti kati bwe tuba tulina abakulembeze bwe batyo mu ggwanga nga bo omulimu gwabwe gwakubeera mu paliamenti ng'omulimu kikyosuubira Museveni kyasobola bakozesa era abo basuubire nti bagenda kukayanya Museveni nti free all political prisoners gobadde okimanyi nti kuno ku social media platform mmwe bacomrade aboogera ensonga zino buli lunaku ng'odebate ng'oyogera ensonga zino osinga MP abantu go balonda mu constituency number kubanga go on daily basis otekako data no discussinga issues noyogera ku basibe noyogera ku tulugunyizibwa mu ggwanga okubbibwa kw'ensimbi n'obulya biki ebyokulonda baana bagenda okwesimbawo lwaki mulina okwesimbawo ne musomesa protest vote kubanga mmwe abalina obuyinza obutuufu mwagala mubeerewo bana basigadde bona ba MP nze tebakyandya era nabagamba mu sirinkyalina appetite ya MP yenna ekyo nakibagambirawo reason being tebalina kyebatuyambye lwaki tebatuyambye mu system eyakatuubagiro ng'azina n'owenkufu essaawa zino buli MP ekitonye nnyo yandibadde ayina ejjezibize liri mu bantu 15 nga lyo likola donke waaka buli MP ekitonye yandibadde ayina abantu 10 nga tebamanyikiddwa nga bakola kye tuyita donke waaka underground donke waaka bemba mwagamba nti mwagale buli MP yandibadde ayina abantu ekitona nnyo 10 nga bakola underground donke waaka ku constituency ne ku national level bw'ogatta abantu 10 abo ng'abantu abo balina ku musalago gwa parliament muno baafuna emitwalo 2 omwezi abantu 10 ze setemeka bwe bukadde 2 ku ssente zo ng'abaana bano bakola underground donke waaka
muno muli abantu abavuma president nga bali ku ground yabo ngo tukamuywa mannyo tasobola kuddamu kumanyira president abawamba abaana nga mmanyo bali bakwatako ogwo ne bamunyiga nga teri abamanyi oyo tubala n'agenda nabo bennyini batandika okufuna fiya nti ebintu biri ddala kati buli MP wandibadde olina abantu 10 nga bakola underground donke waaka nti ani avuma president yavuma ali mu kitundu gundi bamuyita gundi abaana kumba basobola okulekinga omuntu oyo for 5 to 6 days ne babakoba mukwa ne bamusomesa leso tayinza kuddamu kumanyira president tasobola nawe bawamba abaana abantu 10 buli MP nga alina abantu 10 nga tebamanyikiddwa wabula ng'omulimu gwabwe gwakiriyalinga nakubatolinga bonna abantu abali mu constituency ne mu Uganda abakola obukyamu eri bannankyukakyuka Museveni yakolanga atya bino byenjogera simawulire Museveni byakolanga kyovula tubyogera kate ng'omusizi agula Siyani we are copying from his book tulina okukyusa approach ne tactics buli MP wandibadde olina abaana 10 nga bakola underground donke waaka ya cleaning and forwarding kukyalo bakubako omuntu ogu oyo abakwata abaana sigire etamu nti ebintu bikaye bantu bakyakwatika nga mutandika okufuna ku buweerero kiringa omubbi bwe bakwatanga ababbi ku kyalo bamukubako omuliro mu bipiira ekyo ekyalo ababbi baavangako tebaddanga that's the system kino kikunnyonnyola waliwo ebyalo nga ababbi babyenenya tebakyabbako wano nga system yayita omubbi yena gwe bakwatira ekkubira poliisi bakuteeka ebipiira bakumako omuliro poliisi ekimagumba teri babbi badda ku kyalo okwo nakuno ku social media abantu abawamba abaana bajja ne bakola live nga mubamanyi nti bafuma president be balekinga abaana bakwate ng'atambula ng'atambuza bigere tanadde akamotoka wakiri wanne masocha akamotoka ke bwanne basikuma kakayumba k'omuliro n'amanya nti bintu biri fucking serious kati bikyuseemu ne kati bakwata ba comrade abakwata mbamanyi n'omulanga ali Masaka atambula ne kamera bamoga nti oyo yakwasa banuwa mutwe yakwasa ba edi mutwe oyo yakwasa akireo kivumbi ngali ne kamera kuba oluyi agenda okuddamu okutegera ngali nyendo mayoni ng'oyo yawedde tasobola kuddamu wadde kola kintu kyonna koyo mpunga takyava mu kuziika koyo abedi wana katakyava mu kuziika ngwateeka muno wente batakyava mu kuziika essaawa zino buli muntu yenna afuuse omuziziko mu struggle wano mu Buganda yandibadde akolebwako ng'obuyinza obulagira ne bamanya nti kati ebintu biri fucking serious bikyuseemu bugoloza kidamulira akola eggaali damulira agenda mu ghetto n'akuliyetinga structure za ghetto kikyakola to attacking a national platform lwaki bateekawo eggaali ezo zirumba abaana baffe kubanga bakimanyi nti baagala tutiisatiisa nako tuwamba lwaki mwe temukola kye bakola nosanga MP nga talina kyasobola kukola mu ololamu bwe tulina okukyusa tactics n'okubeera active mu bintu ebimu nosanga omuntu ng'ali ku social media buli lunaku akeera ku Kyagulanyi n'amuvuma nga mulabako ne mujjaamu n'akayumba ke mukamanyi nejjali ekigere kyente mumanyi oyo bonga bawamba abaana baffe ne batulugunya video ewedde tusinkane ku Lwokusatu